nange ngudde ku president wa bakatumwa ogamba otya ssebo ndi bulungi ogamba otya mwannyinazi muli mutya amanya n'eddoboozi nze mulongo wasswa Musa Taddwa ndi president w'abakatumwa bonna mu Uganda neyanza omukisa guno gwenfunye ogwa programu eno Fix Shoots program omugole wa leero nga tuli Butambala mukolo gwa Lukiya bw'obiibyanga weefukula n'oyuza ekanzu n'okuba sama naga nti katumwa ate mulimu abyagala naga nti nzijagala vibe n'olina okubalansinga vibe ne bano b'oba oleeta nti oluusi oleeta basenga tolina kuba sama kwefukula kuyuza kanzu n'olwekyo okweteekateeka kwa katumwa yenna yalibadde nti oli professional beera smart abantu bateeketeke mu mbeera ennungi nga bula kati program eno Fix Shoots omugole wa leero oleeta dda mutuufu n'ekinyini ng'ojjudde nga mwenaze bw'oyimiridde bw'oti oli mu busuuti oli smart nnyo nti omukyalo ono yinga ali smart temunyiiga n'olwekyo kyekyo kye bayita vibe naye ng'ekintu okitaddemu omulamwa ng'ate kirungi nnyo nengi nekiba nga kya mulembe so maliriza nga ngamba bwe tonnamaliriza mukama wange ekigambo katumwa kino kyavaawa because we tuwulira katumwa tulaba bano baleeta bagole ekigambo katumwa kiva kita lwaki tebagamba omuleesi w'omugole nazzi kuno ekigambo katumwa taata nga bwe twagezako nti bataata mwogezi yabeerangako n'omuntu eyamubeeranga ku lusegere okunona oba okutegeeza nti basenga mweteekete kubanga tebeereetanga bokka najja naga nti kati basenga mmwe muddako ne mweteekateeka byalinga bya mu nnyumba naye gye buzze kigenda mu maaso kyafuuka nti katumwa ne likala erinnya nti mwana wange nkutumye genda oleete bannyoko mwana nkutumye genda oleete basenga genda oŋŋambire basenga ab'egindi kanga bagabanga ebbaasa nti katumwa oluwa jangu ne bakuwa ebbaasa ndigenda tebasenga ab'ekyabadaaza senga w'ekyaba kuza naye tomulekaayo ne bakuwa ebbaasa so kwekyava ekigakiga nti katumwa kuba gw'otumibwa emirimu gyonna egy'omukolo leeta kino teekateeka bw'otyo kitegeeza katumwa mu luggya mwe tuba tugenza okunona omugole aba muganda aba wa mu luggya omwo abeera mwannyina wa mugole lino erinnya katumwa teriba nti abawakiko ekyo naye abamwanyina wa mugole nawe tabadde mwanyina mugole era mu mbeera ya bulijjo ngati nti bakuwaddeyo kasente naye era still obeera mwana wa mu lujjo obeera mwanyina wa mugole ye mwanyina ze bwekitubi emikolo gyonna gye nze mpitako oba gye nze nkolako bakatumwa abasajja bane tunaafunayo ku bakatumwa abakazi bakatumwa abakyala mirembe zijja gisyuka nnyo naye nazzi kuno omukyala teyakulemberanga bakyala banne kujja nga ajja yeefukula naye ebiseera ebisinga nti emikolo gino egy'okwanjula mubeeramu enteekateeka ennungi gwakulemberedde okuba nga oli mukyamufu bulungi naye ate bw'obeera ng'obadde mukyala ng'oyambadde busuuti nga bw'oyambadde bw'oti ojja kwagala okubaako amazina goza nga okyamuse nnyo kakana nga toweebudde obuganda so nze nga bwe ndi bwe nti mutega ng'obukunamidde era nga bw'ogambye so nga bw'oli mutega nswera bw'oti omanya nti omuntu adigiddewo katonoto bw'oti n'oteefungula nnyo naye kate gwe omukyala bw'oyandika nti ate nfumise ekigere mu ttaka tosobola fumira kigere mu ttaka ng'oli mu busuuti so kyali badde kyavunaanyizibwa nnyo katumwa n'abanga mwana wa bulenzi yadde kale mubaamu yoga nti omuwala kakulembere bawala banne naye nga ayina kuba mulenzi okusinga okuba omuwala okukuuma obuwangwa n'ennono kuba kyekimuyisa katumwa anone bano abazzeyo ate aleeta abalala akasemberayo ddala katemba ono bakatumwa gwe bakola abantu bangi nnyo oba abagole bangi nnyo bempuliddeko abemulugunya nga bagamba bali obudde ne batuleekanira ngera bogambye ne batwefukulira obudde ne bugenda bakatumwa bano oyinza bbawa amagezi ki obutaleka bagole mu mbeera mbi nganze omukulembeze w'abakatumwa ekirowoozo kyange kyalibadde kiri nti kubanga twafuna obuzibu bumu nti buli mwana yenna kasitaba nga amanyi okubiibya ajja n'agulayo ekanzu n'omwana akatugambe nti owakaliyoki mu njogera ennyangu bw'afuna ekanzu n'ekkooti aga nti ndi katumwa naye nga tamaze kubangula baka ffe tufuna ssemasomo tulina ne certificate ezoga nti tulina n'ebbaluwa ezoga nti tuli ba professional tera tuziyina emmengo n'olwekyo naaba nga tabanguse ati omugole bw'amulaba gy'amulabye n'ajjamu omulimu nti ojja kubeera katumwa wange n'ajja ku mukolo naaba nga ye omulamwa gwe gwakuzina buzinyi mazina kukola kutya n'atwaluse ng'abawala beetoolooza ne zigenda mu budde nga buyise ate ng'omugole alina ofuluma so ku ndowooza yange ng'omukulembeze katumwa waalibadde obala olujja mwoze
n'obala ne distance gy'ogenda okuyisaamu abantu b'oleeta n'otalya nnyo budde otandika kuziina mu kifo kimu ng'obibya tovaawo naye abantu batambuze ate esinga ddala kuba kati omukolo ogwo ogw'enkya teguli ku bano bawala b'oba oleese omugole oyo gw'okoledde ate munne yamubuuza nti owange katugeze nti waswa wamugjawa yakola bulungi yayisa ebintu mu bwangu ate nga abantu banyumirwa n'akulikomendinga ate eri mugole munne naye bano abawala ebiseera ebisinga ababiba bo tebakifaanako nti babudde bugenza bo badigida budigizi kuba omukolo gwo tebibakwatako si gwabwe naye mukamaawo yabeera oluso nteesa obubaka obwange nti katumwa yenna kino kiteekemu ati kikulu okusinziira ku budde nga bw'okiraba ate leka kijajamya nnyo bali obudde bwa mukamawo w'enkya n'enkya osobola okufuna omulimu ng'abantu bakwagadde. Okay. Bw'atyo bw'abadde pulezidenti w'abakatumwa akatusiibuleko era nga atujjukiza banansi gwe gusembeyo okumuleeta leero nzikiriza nfunye omukisa naye n'olulala Katonda oyo atali yanguza ajja munsuulako. Era ndi musanyufu bya nsusso katugenda mu mukolo mwenyi tulabe enteekateeka yaago yali badde etya kubanga Lukiya akiggala olwaleera bako baatuuse dda tuteeseteese bulungi tuli Butambala ewa Honorable Faizo Kikulukunyu abanene bonna weebali Vice President bonna ab'enjawulo tulina omukolo w'ekitiibwa Moses Kigongo n'ab'ekitiibwa byonna mwebali Prime Minister naye waali n'olwekyo tulina abantu abalungi nammwe abakyala mbadde bulungi busuuti okulaga omukolo gwaffe program Fix Shots kitambula bulungi omugole wa leero mwebala okutwagala mwebala okuweereza eggwanga naffe katwongere okuweereza bulungi ate nammwe musanga tulifuna omukisa nammwe ne mutukyazaako nga naffe batonona naffe twanjula mukama wange tukyali tubaleetedde essaawa yonna akanamba tugenda neteekateeka okulaba nga programu eno Fix Shots tebula ku mukolo gwange. Amiina kikubire engalo ey'amaanyi nyabo amiina mbeere bulungi kale sebo.